byonna kubanga twagala bumu ffe tetujja kukaayana nnyo nti ffe tulina okubeerawo nedda era ekyo kyenja okubasaba ekisembayo n'ekirala mbakubirize kirungi osasule obeere memba nga tonnafuna bizibu kuba emitwalo 3 tegisobola kugula tiketi mazima ddala bw'ogisasula ku last moment oba 5 giba tegina kizigenda kukola wabula giba gizzaawo buzza oli munne yasooka okusasula ze yasasula ne zikozesebwa ku mulala naawe oleese tusobole okugattagatta leka kutulangira sente z'otuwadde mutulabisanga ababbi ne tulabikanga nti oba tukola tutya abamu tuzikwata ne tuzibaddiza because aba atudde nti kugamba ayambye ffe naye ng'ate nkulaga nti sente zisinga tuzikulekera naawe kennyini oyinza obutazikozesa kusobola kwejja mu mbeera eyo gy'olimu bw'obanga emitwalo gya 5 oba 3 gikuluma nnyo sasula ng'oli Uganda sasula 15 otuuke ku kyeyo ng'oli seefu nga ffe tumanyi nti ekikukoonako tuvunaanyizibwa era tujja kulaba ntugattagatta kyonna ekisoboka ekyabalala okukujja mu mbeera eyo ate naawe teweerendebaza setwagala tukugambe osasudde obwa memba kyonna ekikubaddeko oba kyonna ky'onooyagala ky'onooyoya kye tujja okukuwa then tuba tetutegeera bulungi kubanga tetujja kukuleka okole ensobi oba okola obulagajjavu ku kintu naawe kyolaba omuntu oyinza kuinsualinga mmotoka ate n'ogivuga ng'onywedde omwenge in the end owa insurance tajja kukuwa compensation kati nammwe mulina okuba abeegendereza teweegala banja tomala gaddamu mukamaawo olw'okuba munaye nyina Migrant otugezese olabe butya bwe tunaakuyamba ku supiidi ekyo kikyamu you will be also risking your life so nja kusaba bwana Martin nkwemwe bannange baganda bange abagezezzaako okutusiima neyanze nnyo neyanzege nja kusaba omukulu fire anoonyeeko kuba nze ndi mu kaseera kazibu nnyo ekyamazima ekibiina kyetaaga omwogezi era tugenda kupublishinga twetaaga omwogezi nina issues nyingi nnyo eziri mu mutwe gwange saagala kuyomba n'abantu mu media I need someone to assist me and we move. Thank you so much. Abaana bankuba kyeyo wali obaddekaawo ne weebuuza ezimu ku nsonga ezibaleetedde okubeera nga mutulugunyizibwa naye nga mmwe kennyini mmwe muzeetaddemu oba nga mmwe muzireetedde omuntu okukaaba obusongasonga kye bayita sweating the small stuff oba obuntu obwandibadde obutono ensonga entono n'ogigejjesa oba okukwata ensonga gye wandibadde onafuya gwe n'osalawo ogigejjese. For instance ebimu ku byobonyaabonya ne bivaako ne bakama bammwe batulugunya mukamawo n'akukwata n'akuggyako essimu oba n'akuggalirayo bivudde ku ggwe okulowooza nti ogenda kukwata ekintu ekitono okigambe mukamaawo nekyosobola okwerowooleza okifuula ebbadeni eri mukamaawo. For instance omuntu okkanuka okulwala omutwe erinnyo okuluma ng'oli ku mawanga oba n'okanyuka kubayita okuvaamu omusaayi mu nnyindo abandi olwala amaaso abalala ofuna omusujja osobola okulwala olubuto kibayita stomaka upset osobola okufuna obulwadde bwonna obuluma naye nga buli mu mayina condition nti osobola okubujjanjaba oba busobola okufuna eddagala naye bw'omala okufuna condition eyo gwe n'okulembeza kimu ekyalisembyeyo ekifo ky'okusaba eddagala mukama wo mugamba ntwale ewaka n'okola ne ka vidiyo ng'olaga ndi wano nkanuse ntonya omusaayi okuva mu nnyindo boosi wange mugambye ampe tiketi nzire ewaka ekyo kintu kinyiiza omutwe gukulumye oluusi tofunye eddagala limala ekifo ky'okugamba mukama wo nti oba n'omulemerako nti mpe eddagala mpona omutwe gwate mukama wo mugamba kuwa tiketi kuddaka oba kuzza ku ofiisi mukama wo beera tomuwa mmere mukama wo beera omunyiiza newankubadde aba akumye obujjanjabi naye ate bw'oyongerezaako gwe kino ekyokugamba nti ate bakuweewo tiketi eddaka kiba kitegeeza nti n'obulwadde buleka tebukuluma kubanga wajja kuddaka ki ekyamazima kiri nti wajja ng'olina okuddayo ebbanga ly'omala ng'olwalidde mu lugendo lwo ate n'osaba kuddaka kitegeeza nti olabika toli mulwadde oyagala bwagazi kuddaka
n'olwekyo kya buvunaanyizibwa gwe okusaba obujjanjabi n'olemera ku bujjanjabi ku kiba kikuluma okusinga okugamba mukama wo okuzza ku woofiisi oba okutwala eka. Ekyo kyekimu ekibaleetedde okubonyaabonyezebwa ne bawambako amasimu ne babatulugunya ne basa mu mbeera enzibu. Kansuubire ogenda kukyusa. Nkujjukiza bannaffe aba Big Rich Junior School Ensangi. Big Rich Junior School Ensangi. Big Rich Junior School Ensangi somero lya ddene boarding eri abaana abawala n'abalenzi okubira ddala ku nursery primary balina ne daycare. Njogera ku baani Big Rich Junior School Ensangi ly'essomero ly'ogenda okutwalamu omwana wo nga togenda kwejjusa ebbanga lyonna. Genda ku Big Rich Junior School Ensangi. Basomesa sexual ne theology, basomesa co-curriculum activities omuli okufumba, okutunga ne computer. Ku ssomero lino erya Big Rich Junior School Ensangi basomesa Oluswayiri. Genda basomesa omwana wo Oluswayiri, omwana amaleko primary nga afuwa rufuwe. Big Rich Junior School Ensangi. Gendayo naawe okkirize nti bano balabirira abaana balya bulungi, abaana ebyokuzanyisa byonna weebiri, bali mu kifo ekigazi era ekiteeketeeke obulungi awo ku Masaka Road Ensangi mu tawuni emabega wa Gipi Fuel Station. Okumanya ebisingawo ogenda kubeera ng'obanoonyako ku 0701 69812, essimu eri 0701 69812, eri 0701 69812 ne 0753 74922, eri 0753 74922. Big Rich Junior School Ensangi. Dream, believe, achieve together. Gwena abanasimba oddogene wako kugula pikipiki mukwano gwange tesooka olindeko sibaamu wulira kana akapya teke nkuleetedde oli eyo oyagala gula piki oli mu nteekateeka zigula piki okirowoozaako naye nga tomanyi wa watuufu wa kugula piki nkutuusaako n'omukisa guno oyagala piki evuga booda oyagala piki nkozi ya ssente oba yakulya swaga mukwano gwange ate totangatanga Sekajja Abdallah atuusizza piki empya ze bayita Hauju Express asangibwa wa Bigalo Mitiana near JT Petrol Station alongside Mubende Road. Gwamwetaaze oba omusanga ali ku namba y'essimu noti 7 noti 8 noti 34 138. Mwatuna alina ne spare wa pikipiki omulungi ddala.